Bano be bamu ku bantu abazze okufuna obujjanjabi bw'amaaso ku ddwaliro lya St. Joseph e Wakiso. Enteekateeka eno ewumiddwamu omutwe Obwakabaka bwa Buganda, ekitongole kya Light for the World ne bannamikago abalala okuva mu bitongole eby'enjawulo. Okusinziira ku atwala ebyobulamu mu ssaza lya Busiro, Dr. Nicholas Mugagga, abantu bangi naddala mu byalo abatawaanyizibwa amaaso kyokka nga batya okugenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi olw'obutaba na nsimbi. Tulina eddwaliro lyaffe limu liri Entebbe John Referral liri sayidi eri mu Busiro North. Era lino bendo lyeno tetulina mukugu w'amaaso yenna. Y'ensonga lwaki ffe ng'essaza tulabye obwetaavu obwo ne tulaba nti tugezaako okulaba nti tusembereza obujjanjabi buno obw'omutindo eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne Buganda yonna ne Uganda yonna. Kino kye kimu ku biwaliriza Obwakabaka okuvaayo n'enteekateeka y'okujjanjaba abantu ku bwereere. Tubaza nnyo ba partners baffe omuli Light for the World, ekitongole ekikwatiddeko okulaba nga tukola olusiisira luno. Mukama wange Ssebwana w'ekitiibwa Kiberu Kisiriiza ne Centenary Bank efujjiridde omulimo guno okulaba nti tulongoosa abantu. Wano abasawo bwe balagidde obweraliikirivu olw'endwadde z'amaaso okweyongera naddala mu baana. Kiva ku trauma oba waliwo ekyamukuba ku liiso, mulimu n'abazaalibwa nayo gye tuyita congenital cataract. Tuleewaako omwana aneka ofuna obuzibu ku maaso ne tugamba omwana akyali muto tajja kulabibwa, kye kiviireko ebizibu okola ki okweyongera naddala mu baana kuba tubatiisa okujamala nti bato naye ng'omwana waba yakazaalibwa alabibwa omusawo w'amaaso. Ekizibu kino bakitadde ku baana abamala obudde obungi mu nnyumba nga tebalabye ku kitangaala okuggyako okubeera ku ssimu n'okulaba TV. Tubawadde nnyo amasimu ekitali kirungi nnyo. Abaana baffe amasimu ago gakonya amaaso, galemesa amaaso okukula nga bwe gandikuze nti gabira kuba gafuna ekifu, ate ekifo ekyo ne kiviirako okufuna endali ze tuyina. Kinene nnyo omwana alina okumala eddakiika 3 ku TV, then ku ssimu oba ku screen talina kubeerako ddala. Ekisinga okuba ekibi nti omuwendo gw'abalwadde b'amaaso gweyongera kyokka nga abasawo baago batono ddala, ekireetawo okutya ku ngeri bano gye banaafunamu obujjanjabi. Uganda erina abakugu b'amaaso nga 55 kyokka nga population y'abantu abakunkiriza mu 6 kyokka nga ate abasawo bano bali mu kibuga Kampala. Babaweereddwa obujjanjabi basiimye abavujjiridde enteekateeka eno. Bannongoosezza kati eriiso lino liraba bye balongoosezza, era neebaza abaleese ensonga eno ey'okutuyamba kubanga abamu tulina busobozi. Kolako olunaku lwajju nefunawo kasujja akatonotono akatidde bulungi. Abantu bataddemu ssente okutujjanjaba naye kati balongoosezza kati eriiso litandise okuliraba. Abantu abasoba mu 100 be bajjanjabiddwa nga ku bano 3 balongooseddwa bulongoosebwa. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.